olwa masomero mwenja n'okuteeka eryange gye nasomera Kawempe ndyogerako nnyo kubamu ani obi there Kawempe Muslim secondary uniform ez'emitwalo 35 bazijjawo ewange gye nsomeseza abaana za 42 35 bazijjawa material bamujjawa empale emu esaati 2 ne sports wear 2 mitwalo nameka mitwalo namwetaano tugende mu kiyemba awo tezigwera mitwalo nga 10 oba 7 okimanyi nti amasomero gasudde n'emirimu gy'abakatala batembeeyi ate sabo bisanga ku ssomero byonna bisanga ku ssomero omwana akola omusango ku ssomero lwaki amasomero tegakolako kimu ne gakusomesa abantu laba obubbi bwe nkulaga bakozesa n'abalala ne bafuna obubbi bwe batubbiramu simaatire ne tukkiriza omwana akola omusango ne bamutuma seminti ensawo 3 ne bamutuma chain link ezi 2 bamusanze bweru wa kibiina mu biseera by'osoma chain link bamusanze mu muzikiti mu biseera by'osoma chain link bamusanze mu church mu biseera by'osoma chain link bamusanze mu chapel mu biseera by'osoma chain link eri mitwalo 7 bamutumye 2 abaana bali 12 mutambe batuma abaana 10 chain link kitofu tugenda mu kikuubo abasajja bo mu kikuubo ng'eje babbamu abantu kaliculeta bazitandikira mu sente batya kaliculeta bwojja n'ogula ebintu yeegugwe gwa kuba receipt agenda okukwata kaliculeta wati nga atadeke ng'olede eriko emitwalo 10 yagenda okugatagatona mugatta mwenna gwosoma gundi 2 bwanyiga ng'olaba kumbe kaliculeta eyo asooka n'aginyigamu emitwalo 10 wano nga mulimu kuwandika receipt n'agireka kati kaliculeta ewummulanga essimu nebanga ezikira ka screen awo mpola kati wamutandika obubala ye nga ajjayo receipt toilet paper gundi 10 sukali sawo 3 okakkana $2,772 so banagala benyigire nga kaliculeta zino ababbi bo mu kikuba bakozesa kaliculeta olunaku abafuna bakasitoma 10 nga bakasitoma 2 abongeddeko emitwalo 10 bakasitoma 3 abongeddeko emitwalo 4 bakasitoma 2 abongeddeko emitwalo 5 ogenda mutuuka ddi nga afunye sente z'obwerere $2 million buli lunaku tugenda ku baana abatema ennyama batukubya amagumba bukyefuna amagumba tebagalinako buzibu bukyefuna naye n'ogenda ofuna bukya okimanya abo abantu bakwata minzaani manya bakwata amayinja ne bagasalamu ekituli musolo mungi gundi wejja URA bakwata piece eyo babeera nayo ne bagizaamu mu jjinja URA bwegenda bino bepima minzaani nga bagijjamu kakati buli kilo waba agibbako grams 10 jukira grams ziba 10 mu kilo buli kilo agibbako grams 10 buli kilo yagumuka 6 kitegeeza hafu ya 8 kota ya 10 oba 15 kati grams 10 grams 10 oba bulako grams 10 mwameka mwatano okole kota kati kilo 2 zimukolera kota zimukolera 10 obubbi bwa sene mekaza ababbi bwa batunze ente namba nga atemye ente kitegeeza ababucha babbira mayinja abantu n'abapima tugende bana abapima ebigundi ebipime bano basukali kibiche ebyo abo we batyabo bakwata nabo minzaani ne babba amayinja gaabwe kati boche bakola bagatwala ku gundi ku mashini zine ziwagala abana amayinja 2 abana agayiwara eriwera byatwalayo nga bagenzo pima minzaani n'abana agage kati bo bagatwala ku bana abagrinda ne bagozaako akasusu bagenda bali salampola enchiraba ali akozesa nakuba grams 10 ku buli kilo ekitufu bana Uganda buli omwayi na kilo zike okwata byofuze wa gundi no bitwala ku minzaani bibate biwera genda kwatunda omucheri genda kwatunda sukali ombukutia bamukube bombe jimanyi bamukube bombe kye kiiso kye bafumita mbwe bati ne kiika ne kiwe ebintu ne bajjako kirezezi ne bajjawo kirezezi ziba kilo 48 oba 48 n'ekitundu akuba kilo emu ne bagenda ne bagula obukutiya ne bagula mu factory abana baveeka abo bafere oyo mwangu nnyo omubuuka naye abantu babbira mu nziba bizinesi zammwe ne zigwa nga temutegeera kizisuula naye nga azisuulayo oli gw'osuubulako aba seminti bakwata mashini emusiba ne bagigula oli atikula trailer namba buli nsawo ya seminti ajijjawo kiremu n'ekitundu ne bagenda mu kampuni ne bagula n'ebipapula
ne baddamu ne basiba buli lunaku bw'abeera asiba ensawo za sementi 2 oba 3 ng'azibye ku trailer zaatikudde. Ekitegeeza business wano mu Uganda esinga okukola bubbi bw'oba toli mubbi wano e Uganda tosobola kuyitawo. Waliwo omusajja ali gundi awo bayitawo waawo ng'ogena oyise Masaka Mbirizi simanya tebagenda kundoga spiritualist ogenda kundoga manya amalogo g'embuuse abo baveeko naawe abo baana balowooza buli nsi bagenda bagimanyira teri yamuloga ali Makimbewo n'aloga Mukunja ye n'ateroga golooza ye yali tayagala kuba bivulu bibeerewo mpaka leero. Omu yali yeepankira ku muyimbi nti amututteyo agenda kudiringa naye spiritual yamaliriza ali ku fango ni kati yamutegeka abasajja bayine dogoliraba negani wano waliwo future yo tozibaawo genda oddeyo bajjaja baŋŋaana naye nze nali mmaliride baga nti akakkanamu mmadde ekyakwetera obubbi buno tubumaleyo banyi kyakwetera obubbi bw'abatunzi b'emmwanyi abatunda ebijanjaalo abatunda akasooli okimanyi nti omusajja agenda n'ayoola kilo z'amayinja 200 nebuzo omucere gw'akayiso gwa amayinja gavaawa nze nakirabako n'amaaso gange nga basse n'amayinja n'enfuufu babiyiwa mukene ku mwalo ku Albert kati oli bwakutikkira gundi fuso 2 ezamukene oba ez'emmwanyi oba ezaki ng'akutereddemu kilo 2 mu ttani ya 20 ayinamu kilo ebi byamayinja bakwata emmwanyi za kibooko osimanyi kibooko ezo emmwanyi ze baana najjawo kakuta ne baziteekamu obusa bw'embuzi obukalu bwebubbi obuli mu Uganda. Kali be bantu b'egavumenti abantu 4 boyitako ku 10 bagenda kubba abantu 4 bava kubba abantu 2 be bakyali abebafu wano tewali muntu ali contented na mulimu gwe na kubba mu Uganda. Olaba wo muntu omulimo n'agamba nze sifayo kuze bansasula kasitamba nga nyina bwenjiyiza ogena yiyiza wani watali watata wali nake newunyisa ku masomero era ddala buno nabo bubbi obuli professor ate amasomero go gaso okwata omwana n'omuwa essomero ng'ali mu nasale n'asoma nasale najimalako nagenda mu P1 najimalako nagenda paka P6 essomero lwe liraba nti ono talina magezi kutuulira wano P7 agende mu ssomero eddala ne bamugobera awo waliwo ne be bakikoze sime bawawulirako essomero erisomesezza omwana n'abeera nga musiru omuwa baani okumutuuza nze nyina muwala wange yaneeteranga ebitabo nga njuza biyuze byawo mu waaka abasomesa baba bakubanja tusoma bagoba n'okugoba indefinitely mpaka bonaafuna fees okoleki omanyi ekigambo bamugobye baba kugobye ku ssomero wa expelled indefinite suspension lwa fees mitwalo 10 bw'obata bawo fees tokolaki kati ompeerezawo mu waaka mukolere omwana wansasudde meka singo gabangule za bubbi mu Uganda police parent help the child mukola omwaka abuli mubbi gwensanga gwensoko jiwale n'embooko ani gwowe engule esinza okubba mu Uganda gwola bidaddala nti amasomero go kale naye mukikuuba mukikuuwe wasibuka omubbi toli musajja mufumbo tekitegeeza busiyaga tekitegeeza butaba mu misiyaga ebisiyaga biri mu kye tuyita LGBT lesbian yesooka mukazi ku mukazi bisexual yeddako nti oli asobola okuba nga mufumbo nenamukose Irene ate nga ayinayo ne mu apartment serugo sikozesa erinnya ly'omuntu awo bagenda bali mutuuma nga ayinayo ne mu apartment nedda sebo Godfather yaba alinayo omuntu kuba Godfather muntu aliwo nga Katonda awo ku nsi erinnya lyo ante uliriza meaning y'ekigambo ekyo Godfather yo God on earth nga wakiraba nti singa si muntu oyo amazima sandibaddewo kati yabeera Godfather w'omuntu oyo era a lot of mu bazungu eyo balina abantu bangi be bawandiisa nga parent wo mu kifo ky'owandiika nti parent o guardian bawandiikawo Godfather. So njagala tukubire torch. First of all Bannayuganda baagala accountability. Nze nina information gye nina nganza era manyi sente ezo gye ziraga era abantu tugenda kubaasiza wano ku mpewo bangi bankubida totwogerako abazungu twaba bakyagwa tugenda kubogerako tubakala okuba etooki US said yavaayo oluvannyuma lwa President Trump
okusazaamu sponsorship ezo mwalimu n'obuyambi bw'abalwadde ba Mukenenya mwalimu school fees w'abaana ba mulimu ebintu bingi mu package eyo US negamba President Trump n'agamba no America ine ebizibu ebimala okola ku nsonga z'amawanga amalala okkiriza ndi bagitwala andi bagitwala olwo ati uliriza America negamba nti ine ebizibu ebikola ki ebimala okutuuka kwayingiza mu nsonga z'amawanga amalala leka tusazeemu obuyambi buno era omukulu ekyo kye yayogera nga alayira era n'akiteeka mu nkola obuyambi ne bukola ki ne busazibwamu tutwala okusaasira eri abagenda okuteeteganyizibwa ku lw'ensonga eno tulina baganda bafe abasiriimu babadde bafuna eddagala separate olwaleero babazizza mu malwaliro aga bulijjo tebatya everything is going to come back to normal when God closes this door tubaddeyo ne baganda bafe abalina ati kakati mwina kye mutamanyi tuli mu kye tuyita neo-colonialism ne tubaako ne kye tuyita Cold War. When America leaves, another one is coming in. Sasira abalina emirimu. Era bajja gifuna eri waliwe bajja. Ate emirimu ekya bulijjo ensi ekyuka. Tuli mu ggwanga Uganda oba n'amawanga ga Africa ng'ennamba esinga teri employed. Olwaleero gwe bagamba nti USAID egaddewo offices zaayo. Emyaka 10 gy'okoledde mu CAID teweeteekateekanga. Zigaddewo. Teweeteekateekanga. Kayanja. Ono ewasuze. Siwe nasuze. Babuzi bolagawo. Ono sebo mpereza wo. Babuzi bolagawo. Ngenda wange. Kati buli muntu bwate bwalina ba. Tibwe bucha ngenda wano, babuzi bangenda wali. Olwaleero bwegavuga oddawa. Singa gavuga mu kibuga essaawe bagamba nti waliwo ekiguddewo oddawa. Ngenda nyengera ekyalo. Kakati naawe olina okubeera ku mulimu ng'okimanyi nti bwegavuga zirawa. Omuntu yenna olina okuwa ne ministry y'ebigwa bitalaze nga gy'osinga okuwa ssente nnyingi mu bulamu bwo. Olina okubaako n'enkalira. Embeera ya wano gimanye tutwala tindiggwa. Z'okolawo z'olya. Buli kimu school fees naggano mwogerako. School fees naggano mwogerako. Bintu byekanamye mafuta. Okimanyi abantu bali abantu bakola mu USAID. Abantu bakola mu USAID akoledde emyaka 10 afuna milioni 2. Kati n'ekyalamu 2. Okimanyi eddagala lya sirimu lya bbeeyi babadde beeyagala. Okimanyi eddagala lya sirimu eryo lya bbeeyi akacupa kamu kali mitwala 4 omusanga n'ettaaga wano naye nga alifunira ku bwereere ng'olowooza ensi bagihowuninga. Tugende mu private hospitals batubuulye gye basuubula eddagala eryo tebalirina wano ku display naye bw'olibuuza ne bakwetegereza bulungi bwe bati bayingira ne balikuwa empaka emu bagiguza omutwalo nga gumu n'ekitundu. Saasira bannaffe bawangala n'obulwadde naye nga baalifuna ku bwereere. Mulimu baganda baffe kati bano abadde balibba ne balitundayo. Nze kankubuulire Kayanja ensi yakolebwa nga bw'olaba obudde. Katonda alina waatuuka nagambwe kambafulumye ndeeta abalala. Okitegeera Katonda yakwata media stream n'agikuba omuggo n'aleeta TikTok ne social media. Omanyi abantu bameka abaava waawo? Omanyi bannannyini bameka looni bezituddemu nga bwe yali abaze nga buli mwezi alina osasula milioni 10 ngera kisobola olwaleero nga n'okufuna 2 takiinaako kumanya ne gavumenti kiinaako nteekateeka luka ku bisiyaga kyagwa buki kati naawe beerawo ng'okimanyi nti awo wooli olwaleero wafuna but tomorrow wagenda kukyuka Katonda alina waliwo be bazaala Katonda ali mu bapulaningira kigende ku bannaffe abakola mu ministries z'agavumenti mudeere muvuma abantu mweraga n'otambuza munno n'ekifayiro togenda muyamba togenda muyamba atunulira n'endabikayo n'akunyiba keerenkya njagubaawo keerenkya nojja n'otuula n'olinda omuyaayi omuyaye bagamba agenze mu meeting kine kya USAID bagambe bajencha bagaye bajencha kigende ku wiki nabe nga tonengo olubegi kakati abebisiyaga inze sibayina ku buzibu ababadde bafuna sente ezo Kayanja mu Uganda Gambia abana bagenda kubba abana bava kubba bw'owulira nti waliwo sente zigabibwa ebweru ziweebwa abaana abazungu mu mawanga g'Abafirika nga balabirirwa genda we wandise ndize ndabirira abazungu waffe nga toina muzungu atya nga toina muzungu yadde nomu an opportunity ng'eriko sente nga tosse muntu tebagenda kusiba mayisa nga waliwo sente awo pick the money n'omulamuzi awuliriza nyaziina mu mateeka ga sente okuleeta sente in a robbing move mu ggwanga kikirizibwa
ozijjeewa nti waliwo abayayaawo minisita twagala otuyambeko waliwo abazungu basumagidde balina $1 million 2 baagalaze minisita n'amala blockinga move eyo nekituuka mu government that minister is sacked straight away. You are blocking Kirini Mane okujja wano. Kirini Mane owagira ababba abazungu no muzungu aba mubiramu bamubiremu bamuleete wano naye tukole naye adde yagambenti webiri eyekibi yeriwa nguwezange zenyina mu nsawo muno ndagemu eyekibi wano n'ekirungi teri sente ya kibi teri sente ya kirungi njagala ogenda olabe manager w'embizzi etambuza mukwano gwa bikukujju Kayanja genda osange manager w'ettemero ly'embizzi ng'agenda mu katale Nakasero okugula ku bahaji ne baja ti ebinyanya biki tuwa bamugobayo bamugobayo atunda kesa atunda zaji ayina gwalaganye neti agenda kufa agenda kumusala asaba akola ategezaji ategeza katonda nga otugaba tono fizi zituuse tugatugamo yangu tugumbule mali etambule omusanga akoze business aguze moroka gundi yafunye sente azije watunda kesi nawe nchana okera emirambo giri rudda wawo jogenda okolera kesi ozukolera balamu teri sente ya kibi teri sente ya kirungi wanasingo gamba bannembo temuli ya sente bo opposition kuvyada ku mirembe gy'ababesi gye baseba gala baki haina sente ze kibi haina ani abasasula government siye basasula tebafuna musala ziri mateeka Museveni zampadde teziri mateeka tazijja mu government specifically nga zagabira abantu bwapa sente ziba za kibi ngo bakusasula musala ziba za kirungi kwata sente sokovewo. The world doesn't want to know why you don't have money. The world wants to know you have money. Katika tujjeo question yenu bavubuka banja babadde bebuuza na kuno kwebali nti accountability ku center usaidize yagambye nti za bisiyaga omuzungu mugezi akugamba nti bilioni ziri anamunya ne bilioni anamunya ezo omanyiza renziki yababuuza mugamba nti usaidi empade sente bweziti nemu everything nga siziraba oya agamba ne wade bazigabanga za bisiyaga so olabeka tono njagala ombulye y'abasiyazi babiri bomanyi bezi promotings ati uliriza just babiri bokka mbulire because abantu bano ba braminga government mpulira batachinga propaganda ono ku president Museveni nti yayisa teka ly'ebisiyaga naye ate yali asende then sende zino zali za mugaso kingo already teka lyayita mu government njagala mutunuulire buli ali attached nti musiyazi mu Uganda Kayanja mu bulamu bwa living era mutegeeza omugaso gwe sente ezo abakazi betukwana bwale muwadde ko sente nazigana boteka muko kasunda ngo olaba aludde ono mugambo waaye nze sazi kusaba zinali manyampa buwi sente basoka gikwata nedda noliyoko manye ebinaddirira abantu tabakimanyi nti ebisiyaga bino bibadde business mu Uganda first of all jagala otunuulire tukitwala waleri gyotalaba tunuulira abaana bano bokka mu TikTok abavayo nti basiyazi bwavayo nti musiyazi leero enkyafuna sente z'ennyonyi zimutwala mu America enkyafu bawulira bali Kenya nalabirira tatawe nazimba ennyumba Uganda yebuuza nti sente zino muzungu zayogerako ezibadde wano mu Uganda zebasazizaamu bano banno bennyini bolaba abasiyazi kuno bebadde bazirya terina musiyazi ati kubuulira ani amumanyi wanamutulage ekisooka wabaddewo kurunze namububuka gwe nalaba kuno atulendinga nnyo nkoko yate obutambi bw'ekisiyaga wano nga yeekolakola ebyekisodde era ye naavanaga nti batuwanga sente so ezo ze sente omumerika zabadde ateeka wano nga zikola ekyo nalabye wano n'abuuza president Museveni awa accountability ku sente ezo naye njagala mubuuza Sami yalina wano Kapolo bwe yali azanya naye nabo ne balya ku sente ezo bwe bugagga bwe baliko akulaga alina ebizimbe alina bino Sami yabeeranga mu America wo yali kata wo yasula mahoteli gabe yo yasulawa sente yazijjangawo nga yali takola okitegeera njagala kubira abantu toki bategeere hours this money spent sente ziri mu bantu bano be mutalowooza ekyokubiri mwami Kyagulanyi bwe yagendanga ebweru ng'akugamba nti n'etteeka ly'ekisiyaga mu Uganda balireeta kulwanyisa ffe balina ebizimbe nga tebalina mirimu akulaga nti Baganda bali successful balina za apartments balina obugagga mu bbanga ttono where are they accumulating all of this wealth zino sente bazikamawaze batuweeyo ebisiyaga nga ffe betubalaba nti gundi ne gundi bapataninga ne gundi naye ebyo byonna nze ne Kyagulanyi bino ebyebisiyaga sivangayo kumunenya kubanga sinnalabako
we bagambira nti bakutte gundi ne gundi ku NUP lwa bisiyaga oba omwana bwati yavuddeyo n'akireiminga naye Nigeria wali omusajja yatunde airport ye gwanga yagitunda neddiru negwa bulungi nnyo ng'agiguza oba yali mu Netherland nenge airport baso gitunda yamuguza nnyonyi ya gwanga yamukuba ku mutwe yamufera naye move yayitamu empapula nga zifulumira ddala mu ministry naye nga nchupule naye osobola okucupula empapula mpaka kumaliriza ddiru nga ministry ezo tezimanyi zasirika kubanga oli aleeta sente wa owagira nnyo abafeza abazungu kwata omuntu weebweru awo lwaka bali black yatuswaza yafera omuntu sente nazimasa andi teri sente ya kibi kayanja teri sente ya kibi. The answer is very simple. Gwe tunuulira abasiyazi bonna bozolaba kwintaneti kuno babakuwa omutwalo tigenda ofumite gundi obulago egi bayita sente y'ekiki sente y'ekibi gwokimanyi babaga nti tagundi tukuwa ebiri sente ya kibi naye naali kalabba ng'ogwo gwattuga abantu mu mateeka ng'era bamusasula sente z'entukuvu gwokimanyi nti nga banaatera okuyisa etteeka ly'ebisiyaga mu Uganda abasiyazi baavaayo bangi okulipromotinga ku internet okubangabazina no baola bavako bangi nze nenayogerako bali bweru they are sorts of kaima I know them bavudde nga babipromotinga obalaba ku embassies so buli omu yenna abuuza sente zikola ki abadde sente y'ekibi bebo abadde mwavu olwerangirira nti ndi musiyazi sente zigula tiketi agende mu America azijjawa sente zikyusa obulamu bwe azijjawa sente zivuga emmoroka ennungi azijjawa kati kuliko okwo akavubuka akatunda eddagala kagamba mukatunda ekyogo nze sijja kuba attributing no sina gwe mmenye linnya I want to question people zenja bateeka ku bantu abaleeta essente obulamu bwa livinga ani amusaponsalinga sente zino USAID zeeyogerako Trump ze yasazizaamu the kinds of people abazifuna era ne kategori yammwe mugiraba buli avaayo okwemoolamoola bwati ng'ayingira mu budget so mwenna abaattributinga Museveni n'abamwataakinga ku ssente zino Museveni yatukolera ekintu kimu ye kasita yateeka omukono ku tteeka eri kugira ebisiyaga mu Uganda yinaabanga amaliriza agenda kujja mu nnyumba yo alabi kiri mu nnyumba no so yinza gaana bazungu kuteekawo budget ebipromotinga kubanga bwe bali wano abantu no abantu nga baagalwa nga baweebwa opportunities ne weebuuza bosipiri gye batambulirako nga nnene talina mulimu naye olw'okuba nti apromotinga ebisiyaga ennyonyi azirinnya emmoroka avuga za bbeeyi America bwe yali epromotinga obwamalaaya oba olwali lutalo nalwo obukkiriza obwamalaaya obwo nawulira ne poliisi egamba nti oba waliwo emisango gye baasuula mu kasero nga sikwegamba si gy'amaanyi nnyo babateekamu naye abamalaaya abo bamalaya tumanyi we betundira ira bangi nnyo bamalaya betuyitako ekiro bakubanze kale bankwasa nnyo ennaku bambi ogenda noyita ku street olaba abaana b'abantu abato abaki abebisiyaga bo America ebadde eziweereza etulage bebadde eziweereza lwaki bwe yali eziweereza teyatugamba bale kutuleetera sente newe muulyayo ensi endala tetugaba ez'ebisiyaga bwe bakwatira mu Uganda gwe manya kaweddemu naye simanyi obetteeka eryo lyogera ku muntu gwe bawa ssente n'aziita mu Uganda kubanga otunuulira omusajja ayambala mpaleza atayambala sikaati n'olaba nga obulamu bwe butambula nga talina bizinensi yonna n'otunuulira omukazi namanya yeeyitagakisatu naye n'otunuulira obulamu bwe nga butambula simuusire alivinga obulamu bulungi sente ze mubuuzaako eza USAID abo be bazirya kayanja promotinga bisiyaga sente za USAID nze sikkiriza ndi baziwaabo sente za USAID bazizimba mu bizimbe teri bali abasajja babbi nnyo bayinza kwagaliza kuwa omuzungu akola bwati yakugamba nkuwadde biliyoni 44 ne biliyoni 44 ezo zezikola ku security ye zezikola ku sponsoring office zezikola ku badelegate kati 44 n'asooka amanya nti biliyoni 3 zizze mu ye gwe n'akusaasaanyizaamu biliyoni 10 omuzungu bwate bwakola kyovola Bazelensky yababuuza ndi muga nti mwampadde biliyoni 10 mu ministry ya Eres ziririddawa nze ngaka bwenkola accountability ndaba biliyoni 3 nga 7 zigweredde badelegate baabwe n'abakozi baabwe nze akuwa budget nenga 80% eddawe ye muzungu andira buli abola ne bank ezo ne ku bubbi bwe twayetwogerako obubbi obwo soko tereke naffe tukuwole sina sente nonye sente mwana soke entereke namwe sima 15% ezijja okulambula ezijja okuwa ebifaananyi zonna muzijja kunzi kuba abantu beebuuza
where is the accountability? Olita sana kubuzamu abana abali Kenya. Omanyi camp yaba abana bugatanda fuluma wanasoka Kenya. Bana who sponsors those camps? Museveni. Nze yayita mu sente ezo. Ebisiyaga. Organization is eziri wano. Okujjako. Ani agulira abana bano tiketi. Okujjako. Twalaba wano ba sorts of joys and what tubabuliridde baganye. Labayo. Dakiika emu bamuno owulira bali mu America, owulira bali mu UK, bali eno bakayima ani abawe sente zino. Nze okujjawo nga batuleetedde zi video eziraga nti waliwo abaana nga sente zibadde nga mbisenge eyo wale bakozesa ebisiyaga I will condemn. But before that eyankokonkoko yavaayo. Oyo no omuntu yenna aba desperate. Kokonkoko ani yamuwa sente ziri vinga obulamu bwalimu akola business ki? Inze muwaddeko ku business. The budget of promoting abasiyas no. Weri Kayanja. They are living in real life. Kati oyo omwana bulambo bwangu bwakuliving. Ati uliriza milioni 2 kule mpale kule sati pangisa kiba chiwe. Bilioni anamunya. Ye budget ya USAID. Eyamba kubano bavubuka kulivinga bulamu. Teri aba wasente. You will not attach sente zebisiyaga to anyone. Teri aga basente wano mu Uganda singa yaliwo. Kuteka ne kigwa. Sente za Museveni ziraba. Zibagamba zagaba. Singa yali azigaba muri ya sente muri ku busente baba wadde obusente singa yali azigaba nga ddala azigaba nga bazituwa nga bazigaba singa wali abagire ni UP ate singa waliyo wana awagira opposition nga sibwavu musindikiriza bwavu bwe musindikiriza singa bali bazigaba ebyadda abanonye emirimu bangi lwaki tebatwega singa bali bazigaba baba obusente baba waba motoka baba sasolya singa bali bazigaba singa wali awagira opposition ate bwavu bwe batawanya wali omugagga nga tagenze kwesimbawo kufuuka minister n'ayingira byabufuzi wali omugagga dda kukubo akuba endulu kuba abesi yayitawo sibo abagagga nabakati bali kontinent bakyayingira byabufuzi kati bafutu soja abanaku babiyingira kakati n'ebisiyaga bino ezo sente abayaye batuula mu kompyuta ng'ayina office namba naggulu simanya kira office ng'ayina waggulu ennyumba nga 3 zonna azisiringa off bali muli bafumba bwongo tusise tutya sente mu China towawulira ababbi ababango Uganda bazetika ku mutwe abayaye babeera gye babadde nga bafumba obwongo sente zakola and how was the arrest connected if the money no the government doesn't have time aba wano bamanyi bebase ne webuze nalaba CID ngegenda mu kukwata yali ku TV munagamba no wali wakavubuka akatunda ekyogo kabera nabuvubuka obuto buyitirivu who promotes that and am West Center akola business kyo kubalabirira anti abavubuka ne bakugamba nti muyibi gundi azena akana akaprote akateka mu kifaananyi kyokuba akakazi nga kasajja alete ekintu kyanyiza by the way era kyanyiza nnyo yali muyimbi bali omitani gamanyi omanyi n'omwana okukwata omwana omuzanyise comedy ng'alimu olukazi naye kayanja abantu bayita mu bintu bingi waliwo musiyazi atali succeeded one abantu bayita mu bintu bingi kayanja bwe nkusanga yambadde gomesi enkeera sobola kukwata kwefuula mukazi ng'ogenda oyimbira abantu ku kkubo ekyo kirala badikusiba bw'oba anti bw'aba omwana azannya byaddiikuula nga birina engeri gye bimubeezaawo. Let's try to investigate how is the beginning and how is the ending before we terminate the chance to that person. Bano si badikulo sango oli mukazi nga yeyita uncle. Ne akulaga is living a first class. Auntie uncle achitwala wa. Let's investigate the ending and the beginning. Bwaba chipozingiramu kufuna sente. Bwaba chipozingiramu bampita uncle chumi. Ngama emabega wete wali yo mize. There is a clip. Balaba nga bali wamu. Bamuleke. No, tuogere who sponsors them. Buli yebuza sente za USAID. Zibadde ziragawa. Ziri mu bannamwe. Gwe wetaka kubera bubezi bright enough kutegeera. Nti bana bavubuka abasiyazi bakuno. Ani abawe sente abakakola. Bwe mmanyi abayaye be Uganda. Tasobola kujja sente ku bazungu nazisaasanya. Ani wante baba wazimala. Bazibba. Baba wazimala. Omunaku wa $1 million nga bana balaba. Bonna wano. Bali mu organization ebibabeezaawo. So you say you say sente okubatuukako. Mwabatumaki. Ani nkubulira babeerawo batya bakola mirimu ki. Bakuba obulangolango bwabwe. Bafera bakadama. Okimanyi nti okufera bakadama business. No, tewaliwo na bafere kubano. Tewaliwo na bafere. Abana begomba abana babaweereza sente. Sente zino era kati ense genda kutereera. Lwaki? You said bwe mala okusaza mu sente zino. Baba bagamba nti bano bali mu business. 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 B
birthday wa bana abajega bana abajega bambala sikati kuno nga basajja ensi ne balayikinga ne babawa platform walemeredwa okutuuka bayiraka ateekawo sente. That's why they are trending. Zino sente zonna ze mwebuuzaako bankokonkoko otegede bulungi bano ba modern music tujja kubeera very realistic. Cho yambala sikati ngoli musajja. Okwambala sikati amoti ajambalidde bamba. No, there is a comedian. N'abantu abali mu instructing ebisiga. No yayambala jja mu kamera nga ina byayagala okukola. Amoti yali akyusizaako erinnya. Ani yali amusanze nga atambula. Ngali mu sikati. Bonna bazanya byaddiikuula bayiyambeera. Wakyogere tewali mirimo wano. Katika nkubuulire. Akatambi kankokonkoko wakalabako. Ebyaba abaana eyo desperate abaana bakola ebintu bingi oyitawo abantu bangi bakola ebintu nga tebamanyi abantu bameka abaga kugamba batwale wa Museveni babawe ku ssente tobayina nze nyina abantu abawera nga bonna baganda naffe tutwale naffe twale tufune ku ssente. Abantu bangi omanyi ekivumya Bobi Wine oyo lwaki abantu bamuvuma ekivumya Bobi Wine bwongo obwe yagamba abantu bamuvuma bakola ki babasasula bali ku musaala kale buli obwavu gwe buluma akeera vuma amanyi wali agenda bayita abaweki abawe ssente ne bavuma banoonya abawaki abawase neteri yasasula bavuma Bobi Wine taliyo yadde nogu omuntu anyiga bibye nga mwina kimukoze nga Jacob bwe yakeera wa n'abatabukira amuvumya omwana we ekintu kitono nje ne mutandika bamuwa ssente no attracting abantu abalanga 100 bavume babeere nga Jacob naye nga aga kati nateri yasa Sudani kati ne abaana mbisiyaga buli we bawoza babawa ssente hasobola okwekwata akatambi ne babiyingira nga tamanyi na waje kalaga n'abutereka mu masimu n'awoza simanya mu ntwale. They are sponsored. Zenalabako wano mwana mwita Sami Manini. Sami Manini ye wange. Sami Manini yavayo n'agamba nti abantu gamba twali desperate ne batujjeyo twali twakava mu kyalo ne batugamba mukolebe ne batusuubiza ssente no zituwa tebakola ki tebazituwa naye twagenda kizuula bambi ng'abamukozesa vidiyo annyonnyola obuzibu abasiyazi bayitamu e Uganda nga si musiyazi abamukozesa vidiyo nabo baali bambi banoonya vidiyo za kulaga eri bazungu nga nabo bali mu kunoonya chance efuna ssente ezitaliiwo. Abalya ssente za USAID be basiyazi abasiyazi tebaliiwo. Ati one zino sente bwe ziba zivuddewo okubuzaabuza abavubuka nze nkubira Katonda mu ngalo. Bwe ziba zivuddewo okulaba abavubuka abeeyisa engeri etagasa Katonda tabasiyazi nga bakuŋŋaanyiza abaana nabo obulenzi okubayigiriza ekikula kyabwe ate abasiyazi sente zibadde zibawaga nezibabeza bulamu buli omu bwe yeegomba bweba Amerika ezisazizaamu tukubire Katonda mu ngalo. Twagala kubalaba abasiyazi nga bayagga baliwa we bali wano baliwa twagala okulaba abasiyazi nga bayagga bankokonkoko. I once seen that boy nga pulinching with another man. So sewuunya kulaba nga USAID egamba nti ebawe ssente kubanga n'obulamu bwe balivinga bwennyini tubwewuunya tebalina mirimu. Sibeebo oli nakugamba nze ndi mugagga talina mulimu. Ana mugagga obugagga bugira mu andi babyogera ali natuuka n'okuddiisa bamaama ne bataata b'eggwanga mbw abaguza ekyogo okula ekyogo ky'omuntu ateetegeera ekyogo mu bantu bonna bayinayaliza abantu n'okijjaku muntu ateetegeera. Okimanyi nti Uganda atamanyi nti musajja alina kwambala mpala ayambala sikaati. Uganda omuntu asobola okugula ekintu kyamu ku mitwe kayanja Uganda omuntu asobola okugula ekintu just alabe kikola kitya ng'awulidde bakiranga muleese bisiraani mayumba gammwe. Buli muwala gw'olaba nga yeeyisa ng'omusajja buli muwala gw'olaba nga ayagala nnyo siba dread ayagala nnyo okwambala ebipale ebimpi ayagala nnyo okwambala zino zi amules zino baba ziyita zaani ezo nga obulamu bwe yeeyisanga musajja atambula abawuna babeera n'elementi eyo batawaanya ate bo n'ebyabwe tebyetaagisa ssente nakuba sponsoringa kiri automatic. Abo abawala bo nga bo abo mbalabyeko abawerako era bw'okwatanga essimu y'omuwala nga yeeyisa bw'atyo gwe noonya abantu basinga okukyatinga nabo otunule mu chatisi zaabwe most of them ba lesbian ate ku bawala actually kati so baala yonna
abawala bola so those girls are free bagamanza kizokubera no musajja simanya stressing mwalamu ndo stressing simanya musajja akuleka mukubo mwalamu ndo simanya akuleka mukubo. I have seen a lot of girls kwecho ngati bali mu na ba promoting. That is a mentality mbawala. Abana bamwe kati buli wala bomuwala afuluma agenda ne bu group abana abawala bo tebaliko na promoting tebaliko you said abana abawala abali abaina outing ezo ne bawala bannaabwe 80% balizidia. One, njagala bana Uganda bakifune kati kino tukimaliriza. Byemubuuza kirerifai sente zebisiyaga ziragawa. Abali ya sente zino beba naffe bana beyisanga abakazi. Beba kunganya obwana obuto. Bano befuula abakunganya obwana obusiyazi mbubabulabirira babuyigiriza emize mibi. Olwalero ze sente zasazidwamu bana Uganda mwenna twandikubye ku ngalo kubanga tugenda kulaba abasiyazi nga basiwuka. Tugenda kulaba bana ababadde baliving obulamu obulungi basiba ku nnyonyi batuuse n'okutuguza ebyogo nga tebalina achievement mu nsi eririyo. Ekyogo ky'omusajja anakikulu. No, ani akikuguza? Goloze muganga yega. Tewaliwo kya buganga ne balina okutubulira gye bajje sente watuufu. Babinawo atonde ekyo. Katujje gavumenti kujirikiti. Bana Uganda bategeere nti ababali okumpi ne bebalayikinga bebalya sente zino. Obulango. Omusiyazi olwaleero omwana akeera kweyisayisa bw'ati ogenda okulaba ali mu Amerika. Afuna ne bafero oluuzi. Ogenda okulaba ali mu Amerika. Ogenda okulaba omwana akagizegize bwe kati tovolaba nti sente zajja nnyo wali nga bakayisa etteeka ly'ebisiyaga. Twalaba ku bantu kuno ng'ebisiyaga babikola lwatu kuno. Basasula okubyogerako. I saw the Joeys and what bagina kampu Kenya agisasula babikolera Kenya ze nkubulira lwaki omusiyazi ayita mu mango omusango bale kubakwata nati kubulira ani kubulira kampu je ziri omusiyazi okuba nti ayitamu gulira bamuna befuula mu katidi bweti ne kayima ani abasponsoring okugguka amango abasiyazi ze sente zino ze basazizaamu kati bana Uganda tubanyonyode ekituufu abo bonna abagala ati wana ani sponsoring embeera eyo anti yes ne bwabanga tali ani sponsoring embeera eyo kati abana Uganda bategeere nti budget ya USAID yebadde buzaabuza abaana baffe kati weyise ng'omusiyazi ove obwavu tukubole tukume emirimu tulabe bwosiiwuukira wano abaana abasiyazi bwolitandika omumanyi omusiyazi ye mutuufu nze ndabye abaana abawala naye waliwo abasponsoring ababateekamu essente webali ababayambako mu bulamu abasiyazi bana nga bagenda omusajja omuwala munnaabwe anti oyo ne mu mabaala oyo yajja essente mu bazungu oyo yafuna ku bajeti ya USAID ate amawulire ge tulinayo sebo gega top 10 alien skin the boss man alien skin kwata mu mwanjule gulinda abude bugenda inakasati kabite kisi monda soko mpuliriza nze kyemmanyi oli lwaki muyita top 10 soka kya byonna ba promoter abakwatagana bali omuntu ogu bazanya business bali omuntu ogu bonna bali omuntu ogu alien skin yagenda lugogo ba promoter sagade batumalire budde kyakubiri ba promoter alien skin yabasobyako Yalaze niyo mnobati na mugamba. Mnobati nagenda okumuloga ne bigana. Tosobola kugenda lugogo. Ku status quo eriwo olwaleero. Nedda. No wiki 2. Nedda bigambo bino byogera kusinzira mu mutima ki. Twakulabako ku Fangoni. Tuliwo. Ale Fangoni ugenda wali musango. Oyinza okuddayo. Kyayambiziti nali haji. Omuntu atayinza kudda ku Fangoni oyinza obutateseza bulungi bikwatayo. Ogamba otyali alien skin. Bebe kulu wachi. Wa government opposition. Kabifukulu muyimbi manyiye uwe tomanyiyo manyi ntia no walenda byeyo manyi ntia omulundi kwa bakulu gwesoko sinkana naye ye yankubira esimu yake nyini ku simu ye nanne yanjulira nampita tusinkane kati Fangoni kale yankubira ne mugamba sina nsonga tugatta nawe kati wali ono nakiko Fangoni oba bwe busungu obwo aliyeni wankubira yankubira okumala emyezi 3 ngayagala kimu isa yatumira abantu besibala tetulimba batuwuliriza gwe okugenda ku Fangoni kyokka kikulaga nti first of all alien skin yakumegga tajjangako wo wagenda mu makage ekyo kimalo baye yakuyita bata yakuyita lwaki tayajja wo njagala owe submission ku vulugu ali ku kivulu kya alien skin basose ku Africana ebesibikiriza ndi Africana yabawanesa neba kulaza abaddewo
Nobody akedde kuvaayo agamba agenda kubasuubinga. Ate kigaana. Kale tukkiriza kyabaddewo. Okkiriza nti Alien Skin agenda kujuza Lugogo. Era ekivulu kijja kubaayo. Omanyi Afrika nabe yatidde? Naye bingi bwe baina yatidde sigana. Kankubulya Godfather bwe mutwe bwe mwatta radio. Radio yafata nagonda magombe. Yali a dead walk. A moving dead body. Mwe. Artist ow'amaanyi okumutandika okutandika okugattagatta ebintu byammwe enge nti omwana abayiseeko nnyo kati mwekimuwakanye nnyo mbw Alien Skin tayinza kulangira weeks 2 ate alirida bye yakoze wabikoze bye yakoze waliwo ayina emyaka 2 mu music industry yabikoze tayiseewo Alien Skin bakwabo bayimbidde emyaka no anti the long you have taken ngofuna mu kintu is the ample time you give to prepare for the next move. Ulira lwaki siwa credit sangalo mpe muntu wadna ku bi uliriza Bobby Wine gwogamba ayimbidde emyaka emeka giringa 2 omwana ayimbye emyaka 2 n'ayisa level ye ate ayisiza ati ayimbye emyaka egi Alien Skin ayisa ku level ya Bobby Wine era oyagala kutubulira Bobby Wine you don't say record making in Alien Skin no da si kyekyo Alien Skin ku byonna byakoze ku byonna byakoze mujjukire for Freedom City mujjukire wonna mujjukire ye muyimbi wane yakabaye bange tono booking yenga ya beyi guno omwaka tonazikozesa kyogamba tayimba is he still expensive like he was? Booking a goalie promoter. Is he still expensive like he was? Booking goalie promoter. Is he still on the form like he was? Ati kati kankubuze. Atali kufama ayinza kutegeka Lugogo. Golozaite wete yeweyinga. Teyeweyinga. Big idea yategekawo. Bobby Wine ye yategeka. Ati uliriza. Lugogo tabanga ko big yali Bobby Wine. Yali Bobby Wine. Ng'omuntu yazera bi. Ati yali Bobby Wine yategeka. Bobby Wine yategeka Lugogo n'aleeta omuyimbi we Big Eye. Zexte yategekako. Ati yategeka. Bonna babategekani. Ngabwola Alien bwe yategeka n'aleeta Gudo. Alien okkiriza nti Alien yategeka Lugogo kuleeta Gudo champion Gudo Lugogo wa wiki no sagalo mali mwana no manyi ati amanyi ekyokubiri ne bwoboga mu mazemu Alien Skin agenda kukola ebyafaayo no lwaki otegeka ekintu kulaga no ati uliriza si kulaga kukekaseera alaga kwani ali mu competition nani when you are muliriza kati kulage when you are ushering in take away Sasagi eyaki after buli muntu yenda woyingira tetugenda kukolera mu bubadi bwomala owaganga oyingidde watu wonna tawagangako ulokakkane obucupa teyabumala omundongo embeera politics teyamujja mu music obeerenga abayimbi nze nawadde Alien Skin amagezi ag'obwereere agaki funa abantu bakuwandiikire ku music kyusa koze studio okitegere kola tandika okuteeka njogera ekigenda okukutula omutima eno message Alien Skin yagimpeereza message si kikulu wali ogenze ku Fangoni kuloga nkuba ate nayo yennyini yamala n'etonya ku Fangoni bali kati omuntu yalemerero bali bayinayo kinaloga enkuba ku Fangoni bali nayo muchomo abafangoni nayo muchomo mugodi baza wali ogenze ku Fangoni kuloga nkuba ate nayo n'etonya Alien Skin nakugoba ate nga tukwata muliro otunulira ensonga n'ogyegendereza yinza muntu eyabagamba make sure you call off the call of arresting yani ago gaali magezi gange nobody yakiŋŋamba nti we picked a leaf from your information and we did like you said akolanga ni ku Fangoni kati ye promoter ateekamu ezize alaba wezinaafiira n'ezibe zigenda musala anti ekyo kituufu naye ate ye tasalwa ajja genda ewabasale obusikyo bwatyo kati kankubulire yesasuza lwe bamukwata mu bulago ate wuliriza tuze twogera wano bwetyo bwe twagamba nti legit ajja kukola ze saakyogerako nonyaka video ko saakyogerako nonyaka video ko milioni 2 nga sivudde mu kifo Godfather navaayo werabira njogera anything negative crazy Godfather no omanyi njogera title uliriza omanyi omanyi omuntu wennono tajibwako statement oyinza okumujjako statement nga Lubaale yamuli ku mutwe ate tebamutwala essaawa eno ndine Godfather nine Lubaale omuntu yaba yabyogera kuba olaba ogamba Alien Skin tasobola kujjuza Lugogo tulinde tasobola kujjuza Lugogo omwana ne bagikaya Alien Skin gw'omanyi obulungi who has conquered
eyegwako ejogo lya wano nagoba ne politics mu ndongo nyinzo kuba njogera ne Lubaale obezimbye lubuto oberi muggwako yede kiso kiri mu ngalo ezimbye lubuto oberi muggwako tebagika Boroza Alien Skin musiro gamba nti wiki building ndi lugogo njagala okimanyi nga saha ya maro mwaka mulamba nga alanga kivulu kimu omuntu yenna gwe banasuula yeyewa wiki point muliriza ekyo kyonna kye banasusa kibeera ne kyetuyita line of weakness gye bayita suucha mu luzungu kibakwatawa olaba omutwe guno abazungu bwe bagukuba muziriro izi zaabwe ne Godfather bwe noonya akagambo suucha ako nga tekali mu luzungu line z'obulamu balina oyita ennyonyi bwe yambuka mu bbanga bo balaba amakubo kaakati omuntu yenna ayagala okugwa oba oli abeera naga oyo kayanja talina wasobola kunkwata yadde naawe oyo kayanja naawe ng'akubaani oyo musirusiru mpozi ng'ankubye ku mutwe naye oyo akagambo kali koyogedde nti mpozi ng'ankubye ku mutwe enema akanootinga naga nti ono mutwe gwe gumuwangula gumusuulira kuba ku mutwe naye wakayogera totegedde omunene yenna Napoleon bamugamba omulalu Napoleon yasanga omulalu naye omulalu oyo yali parededi naye ng'omulalu oyo aluddewo Napoleon ne bamugamba tulengera abasajja babeeri naye bajja n'ebyokulwanyisa badde eno gye mukola ki gye muva bo gye badda komanda wa Napoleon ne Napoleon baga nti oyo mulalu Bonaparte yennyini bwati bwabeera bamuyita the great Napoleon the great oyo mulalu awaluddewo era kyekyasinga okuleeta Napoleon ebiki yadisigayizinga information omulwanyi yenna tadisregardinga information Napoleon the Great disregarded the information of a madman and that led to his total loss at the battlefield eventually leading to the total loss of the war katinali yentukirize tugane ejoge yo wiki biri ntaddeyo omuntu yenna bw'omala otuuka mu buyinza nti nkubye mundu mpiseewo kati ntudde mu ntebe tuula wansi wejjamu kiri nti ndi muyeekera w'amaanyi otandika omumanya nti sikyali muyeekera that is President Museveni ndi president nfuga ababbi nfuga abalalu nfuga abasiru nfuga abaki bw'otuula wulira kya president yerere nakutunyaga nti ono naalimba Studio nechimuleesa nimbe wazi kimugobya misinde studio jezili oyinza okukozesa style eyo nawe n'oyitinga bw'ava wano nesimuwa sente ayinza okubbulukira mu bantu bange eyo nyinza obutasigaza abantu ku kyalo n'akwata sente n'akuwa naye ng'akirabye oli muki oli mulimba sit down omulungule information omulungule obulamu otanye ensonga otunuulire gy'olaga olabe wa gy'olaga lekeraawo buli kaseera okwagala ojjooga 21 olirudda wa olwojoga wetuli wa oliridda wa nga 21 omwezi guno bonna wetunaabeera oliridda wa sigenda mbivulu lwaki era tondabangako ekivulu kyenasooka okugendamu kyali kya David Lutalo mukwano gwange awo omuconnecti yeyagula tebe tugendayo tugenda tuukayo luli abantu bana twasanga tebe ejjuddeko abakazi kino kyayongera okuntamya ebivu tebe eriko ne gundi eraga nti aho muconnect nga mulina kugirwanira mulwanizi tebe obutebe mulina kugobako balikaye tebavaako where did these people pass ebyo ebimu ku byantamya ebintu bya Uganda era Lutalo nanyiiga ekivulu ekirala saakigendamu naye kuli Sevens yankubira ne twogera n'aŋŋamba musulireyo ka drop n'ampa tiketi zaali nnya bwe yaziwa owa boda n'azindeetera ne mugamba sigenda mbivu naye njafuna abenziwa be nawa tiketi batuuka wali nga Abitex yazikyusizza ekyo nakyo kyankyaye ebivu oleke nangira Abitex mulekeraawo obuyaaye obutalina kisinga ensonga gye tuliko si Abitex owulire andi byonna byebimu ebyebivulu kati nze sigenda mbivu bampa tiketi neziwa abantu bange lotuuka erinnya tiketi zakyuse sizezo nga 21 njagala kutwala owitnensinge bagenda ne babalaga ebifaananyi ebyo ng'abantu tebaliiyo 21 ngenda kugula tebo njagala kutwala owitnensinge ku maanyi ga top 10 tandika tunuulira mu maaso mulekerawo tunuulira leero ate fene tunayimba ani anayingira mu studio weziri genda okola Alien Siri kyatakola tukulabeko ng'oyimba okusinga Alien Skin tukakkane
tuwe music ekitiibwa tuwe ekintu obudde tujjanga ekintu wekine katulinde byonna bye munaakola either the bad the good ebyafaayo bijja tusangawo submission yo mu ddakiika emu era ng'osiibula abantu ku kaadi y'ekawempe kaadi y'ekawempe batagiwa Nalukoola nakigamba bwe mutawa Nalukoola kaadi agenda kujja independent abakube ate muswale opportunity eryagi ya Nalukoola okwewala oswala n'okufuna ekitiibwa kye mwagala Nalukoola byakoledde ebbanga nga looya w'obusiraamu abasiraamu baseka bwesiba ADF bakibe bayodde byaze ne kitaawo kubanga aludde mu kawempe n'erinnya n'okuba nti anyway ne science bwalina mu politics bwe mutamu kaadi ajja kujja independent mbalayirira aga Katonda ajja bakuba ate bakuba mu by election mu Kampala kiba kibajjeeko amaanyi 40% ku y'obufuzi byammwe bampita Godfather nze njagala gamba bakuwuliriza ngera